Poliisi etandise okunoonyereza ku kampuni eyitibwa Azara International Services eyakola ku by'okutambuza abawala bano okubajja mu Uganda okubatuusa e Kenya n'ebayisa ku nsalo emanyiddwa nga mateeka. Give us someone's number, urgent. She's there in Nairobi. That if you reach there, you call that madam will be the one to pick you. E Kenya abawala bano baakwatibwa okufa ku kisaawe ekya Jomo Kenyatta abamu ku bo bwe baabuuzibwa gye balaga ne batandika okutamwattamwa. Abaali babategekera okugenda ebweru babasuubiza nti bagenda kubafunira emirimu mu Saudi Arabia. Twali tugenda mu kusatu. Eno wiiki ebadde ey'okusatu. Kati kyo kiddako nga muvudde wano? Kale engeri gye tubadde nga twatwalibwa mu kkomera mu Kenya tuyinza okuba nga sinaamanya bulungi kiddako naye tuyinza okuba nga kati bagenda tuddeyo ewaka engeri gye tubanza okuwa statement zaffe wano. Abawala tufunye gurupu y'abawala 21 naye ku bano ababiri si Bannayuganda babadde omu wa Burundi onaavako omu wa Congo, so abo immigration ekkiriza nti basigale ku baasi gye babaddeko. Gye buvuddeko gavumenti yawera okutwala abantu mu mawanga g'abawalabu okukolera emirimu gya bulijjo ng'egy'obwa house girl. Abamu ku bawala bano abagaanye okulabikira ku kamera bagamba nti bo ekiragiro kya gavumenti baali tebakimanyiiko kye baba bateeka ssente mu lugendo lw'e Saudi Arabia bafune emirimu. Bangi ku bo bafiiriddwa ssente eziri wakati w'emitwalo 5 n'ekinaana ng'oggyeko kumala kumpi ennaku 21 mu busibe e Kenya gye baakwatibwa ne basimbibwa mu kkooti eyalagira bazzibwe Uganda.